Tambula ne Lucifer. Tambula ne Lucifer. Onyumiro kye bayita olugambo oba information. Ngenda kusooka kujjukiza baganda bange ab'e London nti Bobi Wine asonze ngenda kusoma mwezi mukaaga. Weekend enejja n'abantu bonna. Era abantu b'e London mbajjukiza nti Afirigo Band gyeri ne Winnie Nwagi ne Eddie Yawe na Richmond promotion y'abaleese. Awo tujja kuba mbajjukiza buli nnaku z'omwezi. Kaakati ekireese Lucifer oba Lucifer naye crowd, Lucifer naye building ng'oyagala otambule naye, tambula naye. Sekikowe otambule naye. Shakibu ekikonde ngamba engumi ensambagere n'omukwano gwe ani Ricky Maniriki. Ricky Maniriki. Engumi yasindogomye naye nga nze manyi ekiggwera. Omumbowa yabadde akubagana n'omuntu bayita sports man. Bwe ngamba omumbowa mba ntegeeza Shakibu. Sportsman mba ntegeeza Ricky Man. Lwaki nzija? Omutegesi w'ekikonde kino nasoose ne mmunyigira olw'ensonga tategedde kye yakoze. Yakutte omumbowa wa Kabaka akeera ku makya n'anywa glucose. Mbiyite ebiproteins mu luzungu ebiserasera agawekeweke n'agenda amukwasaganya n'omusajja asiiba mu kisaawe nga Eva abeera fit. Ntegeeza Ricky Man. Lwaki kugamba nti Ricky Man Eva abeera fit? Musambi wa mupiira footballer. Ricky Man musajja wa kungufu n'ekirala Wato Master. N'ekirala bonna Wato Master. Ricky Man si yekka Wato Master ne Shakibu Wato Master. Era balina beringi mu kiwato. Kitegeeza ekibaliisa bombi kye bajja emmere maanyi ga kiwato. Banyenye ekiwato ekiro okufunawo oba okwebeezaawo bonna ba kiwato Master. So ensambagire oba fight eno yabadde wakati w'abantu babiri. Ba Wato Master. Wadde nga Wato Master omu sportsman omulala mumbowa. Lwaki nga mabu Shakibu mumbowa? Shakibu fala. Lwaki nga mabu Shakibu fala? Shakibu ni oba omulabidde ddala kwe birenga yava zero we. How Shakibu ended up in Kampala zinasiba mbagamba labidde ddala kifala. Kati Zali namulabye ne mbaddeko mu pavilion ng'awagira bbaawe. Era yafunye kye bayita omusujja gwa mulalama. Actually ye muntu gwe nakasooka okulaba omuntu omukulu akubwa yaabwe. Yaabwe yakubye Zali ng'ali mu kutunulira bbaawe bamukuba ebikoone ngamba ne ku myaka enkaaga okyakubwa yaabwe. Zali ku myaka nkaaga okyakubwa yaabwe. Omukyala agenzerega make-up asiza amazimu mu maaso magenze wagira bbaawe. Thank you so much for the love. Tukwagala nnyo okubeera nti wagira nnyo omusajja woyo. Naye it was about time olabe nti oyagala jjoka. Wategedde oyagala jjoka. Awadde oyimanyi tuze tukulimbalimba. Munnange nno bujoze bwenjogera bituufu. Ze bbaawo namusooka ne mulaba ennyimirira gy'ayimiriramu ng'atraininga. Amagulu ga Shakibu aba atraininga gabeera bwe gati. Bwe gati. Simanyi oba South Pole oba Orthodox. Nalina muzina enkobogokobogo zagenda ayimiriza nga olabye dda. Manyi Shakibu yakula bw'ati. Kamba bulizi manyi omusajja omudongo. Shakibu amaze ebbanga nga traininga ebikonde. Abyagala ku mutima ne bambi tabimanyi. Era bigenda kumutta lumu. Naye nkujjukiza nti mu documentary ya Zali yagamba atunda minerals na bikonde. Omanyi Shakibu kyakoze kibayita documentary ya Zali. Omanyi documentary ya Zali kye bagikoze. Abantu bazizaayo obutami nga Shakibu agamba I'm focusing on my professional career. Kati aba South Africa bonna baze ne balabye omusajja engeri akubamu ebikonde nga menombwa. Ono yanga mudongo nnyo nabagamba mufu. Kale Zali ojootane mukazi wattu zina yawe zikubira mu kirasha. Yo lava ogiri omuvubuka omwaga n'omuvubuka just olina okumanya omuvubuka 40. Fala. Oba goleka ekisira sikitegeera. Omukoledde botiki eganywa okutunda. Emijozi gyo nnyini akaka abantu gyambala. Ayita batikito kati lyagula. Shakibu yasinga botiki egwende etaliimu customer lyagiyingiddemu. Wagiyitamu basajja banne abasawo abaganda be South Africa bagisiima bagikolera mu video. Teri yali aguze ku Shakibu. Ebotiki nno income wa Zali. Eyo nayo yagwa.
Iyo naye yagwe atuula Kashakibu zayambala za teriagula ompyuta mbikonde kimwasooka mwastage managing ekikone ne Kazola mwaleta omusajja omukiganyo obusira talina yadde na tizi mumukubi bwe establishing mu bifonde mu bigundi by'ebikondi kati Likimani yakoze bwati yali Kimani yategedde ndigwe ngendo okukuba wadde fena tuli bamanyi ga kawatu naye anuuna mu nkulu okategedde anuuna mu nkulu nagamba kangokuba ontegeere bakubye oli ebinyo wale bengeje yagudde mu slow motion nagamba Semwanga tonkubye Semwanga gobadde okabira nti nno yakubwa Semwanga yafa emirundi 8 naye kugamba ogenda ku malalo g'omusajja ozali akututteyo ekisiwe tata w'abaana timugenze gakola simanyi galimako nengamba abasajja abaana basimati mulina okumanya limits zammwe Shakibu nenkola video ngamba tolina kugenda ku malalo ga Semwanga Ivan tewampuliriza olabese oyinenge gye wagudde ogamba Semwanga ndeka ninga Semwanga si yabadde okubadde Richmond manya Likimani enkulu eri wali eri egangamidde yonna eri mukulaba mbwe zali nno seba ali wali akola mukamera atodde kabize mutugende mu gamba omusajja afanye olimba oli muyayo atakwale na 10 nezande we yagojugula mwenzi okufanya ndi bamukubi wasanyuse zali nkimanyi wasanyuse at some point wategedde nti nno kati nno kankubale kimanyi wosala n'ogende wali Kimanda Likimani atobera wakabi walayo Likimani akasajja akasiba mupire kakubidde okusajja kugosiba gulya glucose no obusira ogusajja ko gufote nagamba gufala te baja gukuba nze nagamba keri gusange bulanja gukuba ngutti chite kambikonde tekibisobola kinywa glucose kyazimbulukuka okusajja kugudongo nnyo naawe kati amanyi g'ekisajja Shakibu agajano wembuliza naye kimanyi nti nno Shakibu kosi gye yasoma MO Shakibu yasoma bagita munuuna operations munuunyi wa mmana Shakibu anuune mmana era manyi Shakibu omukiira tegukola bulungi akunuuna bunuunyi mmana kyo nkimanyi naye era Likimani yagezena yakulaze nti nno last dating 40 oddanga yokubye makeup player mukaaga ogwasase n'omusajja ozze mu kibwasha okulaba omusajja wo ng'alwana kyokka oli mu periods okyalemedde mu kasanvu sooka owone omanyi lwaki bagamba omukazi ali mu kasanvu talina kugenda na mu kisaawe kulaba bbaawe ng'asamba mupiira obanga akuba bikonde periods kibeera kaseera kazibu nnyo kaliko emmando ezikatambulirako wazze oli mu kasanvu baako byolinagira wanganeka tamanyi kukoba bikondi awo bamokota jumba muji akasoka bukatusaati byakola tabimanyi yena azimbulukuse Shakibu omulabo izo nabagamba Shakibu za kuba mwana muto nzoke ni mugwikirize bulanja mu bajoge amutegene ku kamera enyimi ajayibira ko bimizo bya ngo bulubulinga bukajo bwakawulo talina stamina abuka yazimba katana bugizimba katana bulagati tabitegiye bweza omusajja wo kibakoze documentary ya Zali ya Netflix Chebakoze documentary ya Zali ya Netflix insiyo neri mbujoge kampi is this a boyfriend that said he's focusing on his professional career kuba South Africa bawandise a singer challenges Zali's boyfriend he was beaten to death and he cried like chinchilla rabbit dubbed Semwanga ndeka Shakibu olabye nnako oyagadde erinnya lesooka gwasooka n'ogamba kanjagala omukazi omukulu nfune badde ndwadde kanida sijja kufayo noonya linnya tetufuddeyo n'olifuna tuba tukwogerako Netflix osonze gy'olimbidde nti omanyi ebikonde omuyimbi w'oluyimba akulaba yayimba lumu lwamuserebbango baali wanika oli omanyi alimba gwali omanyi Likimani alimba nebbango baali wanika Shakibu tosobolanga ko era tulisobola sino nze nkikugamba weefuutise mu basajja ebbanga ddene imanyi oliko MO munuuna operation yakufunyisa omukazi kuba Zali yagamba nyagala nnyo omuntu amunuuna namala essaawa 5 ng'ali bule manyi ekyo kyokola era emimwajo ndaba nnyongo egiro birakola wona musera muzinkula banyongo gerebe bimoje bibewoye eva jibira ku operation nze nkimanyi omukiira tegusobola Zali yalaba atalabidde omukiira kutangira ku balestarobu toyiza kunnimba alabye emikira y'abasemwanga abasajja aba Nigeria emikira bwegiti toyina ky'oyinza mumukola Zali ne just oli wa MO munuuna operation ne wagira bagikubye emimu egyo Likimani yadde akuzia
Mwe wachiri chimodali Wikiman azina bwana buto bushira gashumba anuna muntu glucose tamugwa nego zijja mu nkulu te glucose bamujja mugwe zali namulabe yawe mukubi abira musaganda yekola akola ebintu olimba kati wategedde ntayinza kujogo okirabi ayayinza okukubya abakazi tobanga na musajja nagamba ayinza okuprotecting atasobola kati oyagenda kukubya zali abana bagenda kukubanga mu ngo bategedde oyo just jule go oyagala Wikiman agenda gundi agenda kukubya ebikundu oyo agenda kujogesa bategedde taliyo obusawo Buganda bwa mulema e South Africa nanonye enkulu omufunide ka botiki teriyagula oyingidde mbikondo omuyimbi ya mukubye si mulwanyi omuyimbi ya mukubye naye gobonye njozi zalina katanda kuki ayingidde engoye zigani ebikonde muyimbi ya mukubye yayimbe bango obusawo South Africa bwa mulema musajja wagenda mukulira ki Netflix yatalo luzungu lwa kusiba nkondo byagera tebitegirikika. My name is Shakibu. I work in oil refinery. I am working on my professional football career. I'm a boxing career. Yeah, your boxing career. Bota ambulane Lucifer manya. Tusiba tubakulira tubajjukiza. Omukazi ebisere bisinga bamutaddemu nnyo buli omu agenda amukololeramu. Ayina kiriwo bw'obeera nga weegatta n'abantu bangi buli omu ajja ne spirits ez'enjawulo. Ebanga zali kuva ku myaka 14 mpaka wali gwe manya spirits zayingiza mu bulamu bwe. Buli weegatta n'omuntu nga ayandiza emyoyo emikyamu gy'ofuna gikugoberera. Shakibu kimukubiza emyoyo emikyamu zali zabadde yeegadanga nakyo. Tewali kirala. Kankwe ekyokukola Shakibu funayo kento. Funa yento gyosala ebiza so obukutuka obukutusi kwebya zali bikutuka bukutusi gwe funa just ento nga goje sala nebiza nenga tebikutuka bukutusi kwa omalo omuntu wokulirira ebize enviri zikutuka bukutusi ngayinga zo homo zesi yakwa negwe funa yento nga Wikiman olabe bijja kutambulira homo nze zikutambu ebitegi byabantu bad spirits zikubize ebikundi wazze waga ina wazimba agafuba fubo ina bigulukosi wazimba obulago bulinga bwanji waningamba gowe dembwa nze nkimanyi oli fala olina kyogenda kugusa mu nsi muno tategedde gowedde omusajja gw'omanyira asiba mu kisaawa asiba dduka gwe zala asiba kuteerako obuugi gw'okula bukozi ebyuma kugatta bugasi mukulabika bulungi mb'olika nnyama ebyo bya kidongo abakazi bategedde omusajja ali kizodi kati ke kasajja ffe obusajja bw'ongwaŋŋuli gwenza okunsanga n'onnyimirira mu gwe mu lukuubo gwe awo zali nkuluma ekinege gwe Shakibu n'onkuba nkuluma ekinege nesinza kukkiriza nze kunyimirira mugwe mu lukuubo gwe kifala bibe munywanyo ebyekidongo nategedde gwe bagenda kukusuula omusajja alina nga onywa bigulukosi mu jimu oli weewi nze namutegedde bagenda mumukuba ebikoone kale bambi abagenda bimanyi kaliya gy'oyize mu myaka 38 tebeera kaliya walina kutandikirawo nga bukyali ate gwe emyaka gy'oyagalira emikono ate emiweza gyannyukidde muli mu ssiro ina amagezi noonya batandu noonya bandamani bakubuli oli mudongo naye bakkoona wagudde semwangande zali nagira toyinza kujja mugundi mwalina nga totawazizza ogenda kukubisa omusajja tosobola kujja mwalina nga totawazizza wenna oyina engano wansi kogamba Shakibu ayinza owangula ova kalimu bakujjayo mu office mulimba entrepreneur ononya simanyi mbuzi azimanyi zinzewo cement wavuddeeyo oba mu bazimu oba mu baani mbagaggabe eyo ng'olina oyina obuugi wansi mbuzi wagira omusajja ebisinga bwakubya oli bakubya oli nza okuddamu omulaba tewamututte simanyi muno mu ambulance bamututte genda mumujjanja waki bamujjanja nga bagamba ojjo kalaso nti akuba ebikundi waki bamujjanja bagamba ojjo kalaso kati ate kitabani kya Diamond kigenda mumogobe ewaka kitabani kya Diamond kyakubira taata wake essimu Tanzania kigamba mambo papa Shakibu anamnahisi Wikiman wandondi waluba wakumenyeka sahi kuta ate hausio ndiye hakuna mchezo wa Wikiman Rich hakuna mchezo papa Shakibu down ndiye hausio ndio dala cheza kwa chini amanyo unaunguka huko ntate mama inachirasha yawe unamupiga ndi yawe anamupiga yakubidwa yawe kitego kirenze kya lopi wa Diamond ndi yawe anabapiga mama
yawe anampiga mama. Kati ogenda kira bigeno ogenda kwata kyasora kyeka mbula kyakutegedde olibyo yabyambwa. Olifala. Kyana kya Diamond kyategedde olifala. Kati ataka wala kakubira kuti atake simu kamugamba. Papa. Papa hausiyo. Mama anakuba kelele. Tunamtoana hala kwa TV. Mama makeup wanaangalia. Mama makeup anaangalia ngachategeza ndi makeup agenda kirira. Shakibu wanamupiga. Mama makeup anaangalia. Katurunga chana cha Diamond chiri opera Diamond chibali kulaba chikonde ku TV. Mama makeup anaangalia. Mama emimwa hausiyo. Mama amabere wanabuka. Mama wansimu choto omuliro. Sindio. Era Diamond alimu kuchagenda kujeo bana be. Diamond alimu kubo kujeo. Alirengwa je yaguddenga yungwe nabagambe yo fala yungwe na otayina kubira mu kibuga bakubyembwa kati kambuze bino bibadde okola bi challenge by'abana abasajja bano sami nosebe motoka ndoka ne kanyama mundi kutisa kati abakazi bategedde ekituufu ndagamba oli wa omununo operation nene wansi tosobola azali aganya abantu abano yakyoga n'okugira ku TV yaganya omuntu amalenda kiika ine ngoli eyo limu kusena vubisa lulimi naye nkubuulira kati abakazi bategedde ekyo liyongwe Shakibu kyagwa bwati ngakabizi tambula ne Lucifer mwini nwaje agenda kuyimba na Afirigo ne Eddie yawe era nani ne weekend etandika tulina Bobi Wine gundi yamuleta Job Ziringi oli Richmond yaleta bali ne tambula ne Lucifer badake mama zali teyekaziza tagenze je bambalira ba boxer tiyagulire ku Shakibu ale Shakibu bamukubye ruba atagamba zali mwe bamukubye kinege namulabire ngambo na wedde nakulabire ngambo wedde nzikendi kusanga mu lukuto wandika sajja katono buza zebula manda jakubuli abana bekawe kendi kusanga nja kujoga lasite witi kuba bikoni zinkubulira witi kuba bikoni genda maso ngende mu gym osoko sali lasite vim uno vuma utanyolinga mu bubanzi bwachidda woli bese bitibiri niza kuba muntu mulinge kabakazi beba byagala bibola bikabulunyo oli fala emikono jana jesi base baje no stola bizito tosola kuba chikondo straight punch tojisobola oli fala atendo bikyuse muzali ankubidde simu nangamba Kama ati mmeri abadde gula ngambi katogera tandika ogigula. Emmeri ogera tandika ogigula. Zali. Gawandiikiddwe South Africa musician has challenged Zali's professional boxer. Ninga professional combat. Zali Shakibu njogedde mu kona yangambe wano. Mwate yansa asidde namwe abadde ngwa nankube y'obulago. Tabula ne Lucifer ajja kudda.